Balungi mwenna abandaba abaddugavu kekadde Africa nayo edde engulu nga bwe yali okulwala bateekateeka kiteeketeeke nze ne ŋŋamba nti tugenda kuzimba kye bayita Nature City kino kye kibuga kya Africa kye tugenda okuzimba nga kyo mulimu buli ddagala eddagala tulirima bulimi nga bw'olaba wano wendirima eddagala eba mmere mwe kye muyita eddagala eba mmere twejjanjabisa mmere gwe ddya buli gwe omuntu osobola okubeera eyo ng'ogamba bannange nze bugenda okukya ku makya nga mpulira sagala kuzuukuka mpulira nze n'omubiri tegukyasobola obulamu ng'owulaba tobulina ekyeddukiro kyekibuga kino kyenjagala nze naawe obe nga wateekako ettoffaali nga bwokera ku makya n'ogamba nti mpaayo kimu eky'ekkumi mu kkanisa ne mu kibuga kyaffe kino kyendowooza bannayuganda abatali bannayuganda bannakenya buli muddugavu waali bannayuganda abawangalira mu nsi ezeeyo bino mubiraba endwadde eziri eyo waliwo kati ekirwadde ekyamaanyi ennyo kitandise okusumbuwa abantu prostate ono buli anaaweza emyaka 4 bw'anaaba tazeeko mu Nature City eno kufuna ku birungo ogenda kusanga akaseera akazibu kuba kati basizza emyaka gyaffe life expectancy kati tuli ku 47 years kati omuntu anaayisa gino emyaka ye muntu agenda okubanga omubiri aguwa ebirungo nga aguwa kye tuyita minerals mulimu minerals abantu ze batassaako nnyo birowoozo ne waliwo minerals zenjagala leero okubawaako abantu abagenda okufuna kye bayita brain tumor ekigambo tumor kiba kitya ekizimba ku bwongo tekiba nti oba n'ekizimba naye obusuwa obujasi buno bunaabuzi obw'oku bwongo buno bugenda ne kalwala okulwala okwo kuva ku ki ebiseera ebisinga kuva ku mmere gye tulya eri carcinogenic emmere bw'ebanga eri carcinogenic emmere eri carcinogenic yeetya njagala mutunulira ebijanjaalo bino ebijanjaalo bino ebyamusitula nga bwe nabisimba abamu tebamanyi bayita musitula kika kya bijanjaalo bwekiti bino biri mu kaveera osobola obalagako bino ebiri mu kaveera yeno ensigo gye nasimbako yeno ensigo ya musitula kati ebijanjaalo bino wano naleta tractor n'erimawo ettaka nga bw'oliraba ettaka lino sirifuuyire liramu omanye obutwa bwe tulya tubuliira mu ttaka buva mu ttaka mwe tusimba kati embeera esinga eri ku katale erimwa nga baafuuyirawo kati ebijanjaalo bino bw'omala okuleeta tractor n'egirawo simba ensigo kakati tobifuuyirako abala muyina ati tuyita pesticides bino ebijanjaalo nga bw'obiraba bifaanana gwe tunuulira ennyirira gye binyirira tekiriiko nti oba kyalumbiddwa yadde akawuka oba kiriko akasaanyi nga bw'okiraba so jangu ku kijanjaalo kyaffe abamu oli ayinza okugamba nti no ate kati ebijanjaalo bitwandiridde obuli ate omusajja yasazeewo kukola ki jangu bwoti okiteme bwoti kiteme nga bw'okiraba bw'okiraba okitema mu ttaka okikungula nga kiramu tokikkiriza kugenda ku ttaka kubanga kino ate oledde emmere bantu gye bagenda okukola ki okulya okiraba okiteme bwoti kati bw'omala okubitema bwoti osobola okuba nga olina ekinu kyo ebiteeke mu kinu obikole ki obisekule ebijanjaalo bino birimu ebika ebijanjaalo bye tuyita kidney beans omugaso gw'ebijanjaalo bino ebyamusitula omukulu ate si gwe gwa namulonge ate si gwe guli mu maanyi ga mulimi kino mukyegendereze nnyo bannange naddala mu abahaba abajanjaalo by'abantu gwe tojja kugamba muntu nti bino ebijanjaalo byamusitula simanya biboostinga immunity ebijanjaalo byebimu ate simanya bikola ku infection ebijanjaalo byebimu brain tumor ebijanjaalo byebimu bizimba ku nabaana ebijanjaalo byebimu ate biboostinga obwongo no abantu kekadde tubalage mu Africa nti Katonda lwaki yateekawo ebijanjaalo ebika ebisukka mu 120 nga tulaba obujanjaalo obweru bwokka obujanjaalo obumyufu bwokka obujanjaalo obuddugavu bwokka ebijanjaalo ebirimu langi ez'enjawulo nga mulimu langi emmyufu mulimu langi enzirugavu mulimu kakobe kwegamba buli kika kya kijanjaalo kirina ekirungo ekyenjawulo ekiba kitudde mu kyo kati ebijanjaalo bino bw'obulaba bwembirima bwenti n'embitemako wano olw'okuba tumanyi nti nno birina eri nitrogen fixing bacteria kyentemyeko nkireka ate mu ttaka n'ettaka ne liddamu ne lifuna mineral kitegeeza nti ettaka teryetaaga kugimusa na bigimusa bizungu just nnima mwe mulina kufuna bufunyi nnima ne mugamba kati katulime kino ku lw'obulamu bwaffe so sandyagadde bahabalist kuzanyira ku bulamu bw'abantu ogenze ebidagalo busanzeyo mu ttale we baafuuyidde gwe n'obikula n'ogenda omuntu omulwaza lwa ddagala ate bino bulamu naye ate kufa singa oba tomanyi enkozesa yaabyo mulime eddagala bahabalist ba Uganda ne bahabalist ba Africa ku ttaka eddamu eritali lifuuyire after that li harvesting genda harvesting herbs ezo bulungi bw'omala ozi harvestinga
zi processing bulungi kwegamba omuntu atuuka okugifuna nga ddala ntuufu nga namu. So totufayo mbugo oyagala kufuna nfunye ensimbi nga tofudde ku bulamu bwa muntu na bulamu bwa ttaka. Ettaka bwe lirwala obviously namwe mba mulina okulwala. Bibyo nga woobiraba ebijanjalo si bifuuyire. Bibyo si bifuuyire tebiyitako ddagala nti ate twayisizaako ebbomba simanya president tewali. Negwe olina kyolaba n'ogamba mbu kati kino kyali ekiwuka kyakiridde. Ettaka buli omulimanyiiza okulifuuyira nalyo lituuka ekiseera nga terikyawulira muntu nga ligenze n'ekyo. Kati bano abazungu kye baagala nga bwolaba omwana omuto kati abaana balwala sukaali n'omwana muto myaka 3 omwana alina sukaali n'ogamba kakati omwana omuto bwati kiki emmere kakasa nti okirinzinga omubiri gw'omwana oyo kuvanga muto. Omukazi bw'ofuna olubuto kakasa nti okirinzinga omubiri gwo kakasa omwana aleme kwekiika mu lubuto. Bye bigambo byensinga okukubiriza bannayuganda tufe ku bulamu bw'abaana nga tubasomesa ebintu bino. So Nature City ekubiriza bannayuganda na buli mufirika nekiba kyetagisa kubyogera mu Luswahili tuli byogera Africa nga bwolaba okuva wano okwambuka eri simanyi sobola osobola okukasuka eri waggulu eri yonna njagala wano wonna tugulewo tube nga kibuga kyaffe kuba kati bino ebijanjalo bitudde ku acres ziri 4 ebijanjalo byokka. Tulinayo olusuku lwaffe. Olusuku lwo ebitooke tubikozesa mu kujjanjaba endwadde eziri ku appendix okwoza munda mu obuyinja obubeera munda mu appendix abali omuceere abali ennyo omuceere ya obuyinja obwo tubujjamu naki kidney stones zonna tuzijjamu na bitooke ebyo ebyenjawulo sonja batwalako ne ku lusuku musobolo okola ki okulwekkaanya. So ebitooke bino eddagala lino bwe tulijja wano tulissa ku matundu baali amayonjo bwe tulijjaawo ne tugenda ne tubisekula ne tubijjamu ensaano. Ensaano eyo gye tukozesanga emmere. Era emmere eno bwe mankuwa ebijanjaalo bino obuwunga bwabyo mbumikisingamu flavor ate nga flavor nakyo kirungo ekya kooko. Era nsobola ojjikuwanga ewulire ewunya kooko nsinga kozesa kooko soya ne vanilla. Bwe nkitabula ng'ogenda kinywa nkikuteeramu gundi vanilla ate ne kakooko osobola okukanywa. Kasoya ko nkatabula nga ngenda kugamba nti ebirungo ebyo biteeke mu mmere. Tulina kulya na kunywa okuba abalamu. Tetulina kumira mpeke yonna mu bulamu. Kati ekijanjalo kino njala tukitunulire ni jeno. Ekijanjalo kino olwaleero omusaayi gumanyi okwekwata mu mubiri. Waliwo abantu bano abavudde ku ddagala ng'obadde ova ku ddagala lya ARVs omubiri oguzze ku ddagala lino ARVs ez'obutonde. Olina soko making sure nti omubiri gwo bwe guba gubadde gumanyidde liri tuguzaayo mu natural state yaagwo nga tweyambisa ebijanjaalo bino. Ensonga lwaki owulira ne bagamba nti bwe yavudde ku mpeke yafudde kubanga lwaki nti omubiri gwali gwamanyire okukolagana neki ne ARVs nga mukwano gwabwe. Kati ARVs ono bw'avaamu oli agamba mukwano gwaffe yalagawa era omuntu wawe asobola okufunirawo obuzibu. So singa omubiri obadde osoose n'ogumanyiiza nti nva wano nzira wano just by kulya ogenda kulaba obulamu nga butambula bulungi. Obulamu tugenda kuba tebukyetaaga ARVs buli kimu kigenda kutambula bulungi nga bw'okikola ki bw'oba wakibala. So twegendereze nnyo omusaayi okwewala okulootinga nga tukozesa kano. Kati akantu kano akalina vitamins buno obujanjalo bwe mulaba invite in general ebijanjalo birimu ekirungo kya vitamin K. Ebijanjalo byebimu birimu ekirungo kya vitamin D nti olususu lw'omuntu eyo vitamin B6 gye muulya olususu lw'omuntu olususu sikini anti aging toyagala kukula gwe nga toyagala kukula gwe tugenda kufuna obujanjalo bwaffe buno obwa black mubumanyi muga katonda obuntu bwaffe bwe tuteekako ensigo za kaloowa ne tumikisingamu entonotono omuntu abeerawo nga takula nga takaddiwa myaka ku myaka ng'ali awo atunula. So nkubiriza bannayuganda abali mu Uganda n'emitala w'amayanja ekadde tudde ku nnono tutegeere amanya agatudde mu butonde agatudde mu middo agatudde mu birime byaffe. Mukkirize nti buli lw'ofuuyira mu muddo oba ottattaka ettaka tolifuuyira likabale bulungi lisituke bigenda kubalako ekijanjalo ekigimu ekinyirira nga kino omuntu asobole okuba nga alya nga yeevumula. Tetugenda kuba na kansa mu Africa, tetugenda kuba na nsimbu mu Africa, tetugenda kubeera na sukaali mu Africa, tetugenda kubeera na pressure mu Africa, tetugenda kubeera na kirwadde kyonna kisumbuwa even spiritually. Ate ekijanjalo kino bwe nikikutwalako mu paati eyo spiritually ojja kukitegeera tikyo tunaaba bikoola n'olyoka oloota byonna bajjajjaabo ne bataatabo ne bamaama bo bewalabako ne bwotaalabako n'oddayo n'otandika okuba nga omanya by'otaamanya just bino. So nawe olunaku oluli kyanga mbikolaga ojja kutegeera kuba nze nabagamba nti ebisumbuwa abantu mu nsi bigwa mu biti bibiri.
ebizibu ebiri mu mubiri n'ebiri spiritual. Kati waliwo abantu bezijanja bakansa w'amabeere. Muganda wange walabako ku mukyalo oli eyajja nti omuntu oyo ajja ng'ekirwadde kiri spiritual, omuntu afa n'afa kansa nga wabbeere, noli ne basitula omuzimu ne gujja ne guyingira mu bbeere lyono n'agukwatamu bw'ati ng'anyiga ekitumu ekiri, naye ne bamugamba babisale, tebagenda kuddamu kusala mukazi yadde n'ogu nga tulina kye bayita ne kyasite. Ekyo nkiddamu, teri mukazi agenda kuddamu kusalibwa bbeere nga tulina kye bayita ne kyasite. Dduka mu ne kyasite owagire emirimu gyayo. Tukyetaaga ettaka eddene, twetaaga ebigimusa, twagala amatundubaali, tukyetaaga ebinu. Abantu bemulaba bakola bo tobabuulira nti simanya tulina okuyamba, bo baagala kasente kaabwe. Ye bwajja n'akola owa tractor yakabala wano ye yakufuna akake, bennasimba nabo ne bafuna akaabwe, bennakoola nabo ne bafuna akaabwe. So kati obuyambi mbwetaaga nnyo kyonna kyosobodde. Kasuka bukasuse mukono, enamba yange y'essimu kweri ndowooza oba bagirabye ku gundi okwo, eri 0743243987. Oba oli mulokole, oba oli musiraamu, oba oli mukatuliki, oba oli mu adventi, ffenna twetaaga ebirungo mu mubiri gyaffe. Kale Katonda awempeera omukisa bannange nga tuzimba ekibuga kya Africa eky'eddagala. Eddagala tulyerimire, tulyekoleremu obuwunga, tulyeriire. Tewali muntu alina life blueprint yo gw'ogirina. Teri muntu akusalirawo nti ate minisitule yasusaliddewo tukolebwa ekiti. No is you learning a life yo nga gwe omuntu ogambe nti nalidde kakalisiamu ku makya kati emisana bannange ntaddemu ku ka iron mu mubiri omusayi gwange gusobola obeera omulungi nga tegutambula bulungi. Nalidde ku kirungo bannange ekiyamba ku bwongo, mulimu fiber, nalidde ku ka fiber. Omukyala tasobola kunzirukako kuba emmere ekola ebinwa njirina. Naawe omukyala olye ku mmere okuyamba okubanga otobyetobye olususu nga omwami agenda okutuukamu nga otoberedde bulungi. So n'ebirala bingi, buli kirwadde ekisumbuwa amaaso. Gwe ng'olina taata wa amaaso somanya tegalaba, mulwawo okulya ebirungo ebiyamba amaaso okubanga galaba. Kati omuntu n'akaddiwa gwe omala emyaka 3-4 tolidde ku kirungo kiyamba amaaso kulaba. Lwaki toozibe maaso oba lwaki toobeerewo nga tegalaba? Temwetaaga galubindi. No, tewetaaga galubindi okulaba. Kyekyo kye nabagamba, ogenda otya wa dokita akuwa ekirungo oba eddagala ly'amaaso nga ataataddeko naye galubindi. Mulaba ensi weeri. Ebintu bino tubikole practically. Katonda abampeera omukisa nga muwagira kye bayita ne kyasite. Katonda abeere nammwe.